atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano eva mu bajjajjaffe mbw Amayembe Amazadde era amalungi. Nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa badde nsaba kubeera nga tufunamuko omusomo ku njawulo y'amayembe. Ekisooka mu Lunyaanyimbe muwulira ekigambo ekimanyikiddwa nga Archangel ne Angel. Archangel katugambe nti be baduumizi ab'oku ntikko mu mirimu egy'amayembe egy'enjawulo mu butonzi. Naye ffe mu Buganda tetwawula kintu ekyo era ne bakama baffe Basaalongo bo tebeegulumiza. Y'ensonga lwaki basalawo okubeera nga bayitibwa erinnya lyerimu nti amayembe oba ejjembe naye nga waliwo abaduumizi mu Luzungu yamanyikiddwa nga Archangel then be baduumira be bamanyikiddwa nga ba angels. Naye bo tebayina buduumizi nga bwaffe kubanga buli mutonzi yenna akozesa amaanyi g'Obwakatonda agamutuddemu akola ekituufu kubanga aluŋŋamizibwa mwoyo we. Ekitegera so kyembadde njagala okubeera nga njogerako leero enjawulo ya Archangel ne Angel. Archangel muduumizi gwe nga be bajjajjaffe naddala betumanyi naye nga bamalayika oba amayembe agasigadde bangi tebamanyikiddwa na kumanyika era abamu teboogera na kwogera kubanga tebanaba kubeera nga batuuka ku ranka eyo ey'okubeera nga bayogerera ku jjoba ly'omuzzukulu. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako bakwano baffe tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagala, waliwo enteekateeka ey'obutonzi n'okwebonga kw'obulamu okugenda maaso era nga waliwo ejjengo eriva okuva eri ew'omutonzi buli kadde nga ligenda eri obutonzi era ne liteekawo ejjengo n'obulungi obw'oluyimba obwo obutudde mu bukkakkamu obuzinira wamu wamu n'ekkubo ery'obutaffaali bwammwe obutudde mu bwongo bwammwe n'emibiri gyammwe mbuli kadde. Abaagalwa, omutukuvu asoma omutima gwammwe, asoma amayengo gammwe, asoma ebiruubirirwa byammwe n'okuyaayaana kwammwe era nga buli kadde aweereza ejjengo ery'obutonzi lisobole okubeera nga libaluŋŋamya. Abaagalwa, amayengo gano ga buzaaliranwa oba ga butonzi agakuyamba okubeera ng'owulira bulungi. Katukuwa ekyokulabirako. Wandiba nga oyina ebyokkola nga obiwandiise wansi naye nga mu mpulira oyina mpulira ya njawulo ku ebyo by'oyagala okubeera ng'okola. Omwagalwa, kiba kitegeeza nti obeera oyinawo omuguwa ku kutuukiriza ebyo by'obeera owandiise wansi era obeera n'okulwana kw'empuliraayo nga gwe musumaali ogutindira oba owannema okubuzza mu bwakitinda.
neva mu negative electron nefuuka positive electron gye bayita feeling oba okuwuliraako. Omwagalwa, buli w'owuliriza eri ejjengo ery'obutonzi likuyamba okwimusa era n'obeera ng'otambulira mu mpulira ey'essanyu era n'oyimusibwa n'otuukiriza ekyo ky'oyagala okubeera ng'otuukiriza mu ngeri ennyangu. Abaagalwa, katubawo ekyokulabirako ekirala. Wandiba ng'olina ekirowoozo ku kiki ky'oyagala okubeera nga ofumba ekyeggulo era ng'olina empulira eyo kw'eyo emmere gy'oyagala okubeera nga olya ekyeggulo. Nga newankubadde obeera okoze enteekateeka y'ekyeggulo ekyo ky'ogenda okubeera ng'olya, oyina okufuna empulira ekuwuliza nti ogenda kufuna ebirungo ebyo bye weetaaga mukadde ako. Omwagalwa, obutonzi bwe butyo bwe butambula. Wandiba ng'oli mu mbeera ekuleetera ennaku n'obuyinike. Wandiba nga gy'olimu era nga weesanga mundaayo nga mulimu okuyomba okuli munda g'amayengo go. Naye tukusaba okkirize ozingezingeko amayengo ago agatali bumu wamu n'obutonzi bwo. Okkirize oyingire mu kusirika kw'emmeeme eyo ey'omunda. Nga newankubadde olina okubuusabuusa ku ebyo by'oyagala okubeera nga otuukiriza, tukusaba owanike eri okukaayanaako okukutuddemu. Mu ngeri eno osalewo okusanga eddembe eryo erikwanguyiza okudda mu mayengo ag'obumu wamu n'obutonzi bwo mu kifo ky'okubeera nga olwanagana n'empulira eyo ekuleetera okubeera nga oteekebwamu amaloboozi g'otayagala. Mu ngeri eno obutonzi busobole okubeera nga bukusuutasuuta. Omwagalwa, teweetaaga kubeera nga wennyika mu bizibu byo era teweetaaga kubeera nga buli kiseera oteeka omuzinzi eri ebizibu byo, kubanga buli w'obiteekako omuzinzi obeera obiwa amaanyi. Omwagalwa, obeera wa mugaso nnyo w'obeera n'ebirowoozo ebyo ebikuyamba okusobola okubeera nga waŋŋanga ebizibu ebyo ebikuli mu maaso go era n'ofuna ekyokuddibwamu ekinaakuyamba okusobola okubeera nga owulira bulungi. Empulira eno ennungi gy'oba otaddeko omuzinzi ekuleetera amayengo ago ag'obutonzi aganaakuyamba okusobola okubeera nga gakuluŋŋamya mu ngeri ennyangu n'ofuna ekyokuddibwamu ku kizibu ky'olina mu bulamu bwo. Omwagalwa, empulira yo ye nnamuziga eraga okuluŋŋamizibwako ng'omwoyo. Era empulira yo ennungi ekuggulirawo okubeera nga ofuna ejjengo ery'obutonzi. Ekyokkola eky'obutonzi n'ebirowoozo ebyo ebitudde mu kkowe lyerimu n'osobola okubeera nga obeera omuweereza eri ggwe. Empulira ye embi ebeera ekujjukiza nti weetaaga okubeera nga weggyamu empulira eyo yonna ebeerezze mu bulamu bwo. Omwagalwa, kirowoozeeko mu ngeri eyo. Empulira ye ennungi ebeera ekugamba nti siginooyo ng'omwoyo gujjudde era olinako obubba butaano bulamba bujjudde.
mu wifi ey'omunda. Naye empulira yembi ebeera ekugamba nti obubulooka bwo obwa sigino bubeera tebuwera. Era nga bujja ne buvaako kye kibeera kigamba kubanga oli mwoyo. Y'ensonga lwaki buli kiseera tukusaba ogezeeko okulaba nga ofuna empulira ekuwuliza obulungi buli kadde mpola mpola. Yeeyo y'engeri gye weggulirawo eri amayengo agatuddemu obwerufu bw'obwa Katonda bwo. Era nga kino kye kisobola okubeera nga kikusoboseza amayengo go okusobola okubeera nga gava mundaayo si wabweruwo. Mu ngeri eno n'obeera endabirwamu ey'ekyo ekikutuddemu. Kubanga amazima g'obutonzi bwo gava munda. Era olina amaanyi okusobola okubeera nga oteebereza ebyo by'oyagala okusobola okubeera nga biwanisa amayengo go. Omwagalwa, kwagala ye kwagala mu ngeri yonna, asigala yeye. Mulimu gwo okusobola okubeera nga onoonya amayengo ago ag'okwagala mundaayo. Era mulimu gwo okubeera nga otambulira mu bbanga ery'okwagala n'okusiima. Kubanga y'empulira enaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna ejjengo ery'obutonzi erinaakulungamya. Omwagalwa, tosobola kufeekinga kuwulira bulungi, tosobola kukirimbalimba nedda. Obutonzi busoma amayengo go. Era nga n'amaanyi gaagakutuddemu tegalimba. Y'ensonga lwaki omwagalwa weetaagisa okubeera nga oyiga okusuula okuwulira obulungi mu bulamu bwo. Omwagalwa, kino kirowoozeeko ng'akadde ng'olina essimu yo naye ng'onoonya netiwaaka. Ebiseera ebisinga weesanga ng'otandise n'okubeera nga otambula owanisa essimu yo, otambula osobole okubeera ng'otuuka mu kafo w'olabira nga omulongooti gujjudde oba gweyongeddeko. Era ebiseera ebisinga mulaba nga mutambula ne mutandika okubeera nga munoonya ebifo eby'enjawulo w'olina okubeera ng'okubira essimu oba w'olina okubeera nga oyogera n'ab'eŋŋanda zo. Oba ne weesanga nga waliwo ekimu ku kisenge ku njuuyo ng'olaba sigino ekwata bulungi. Okola kyonna ekisoboka okulaba nga ozuula amayengo ago aganaakusoboseza okkuba essimu oyogere n'abo b'oyagala okubeera ng'oyogera nabo. Abaagalwa, y'engeri y'emu gy'olina okubeera ng'okozesa ebirowoozo bye eby'enjawulo okulaba nga owulira bulungi mundaayo ng'omwoyo. Omwagalwa, tandika okubeera ng'okikola kino mpola mpola okuva kati. Gwe kirowoozeeko, w'olowooza ku muntu yenna gw'otayagala mu bulamu, gw'otanyumirwa kubeera ng'oyagala mu bulamu bwo, wuliriza engeri omubiri gwe we gunaabeera. Gunaabeera mu ssanyu oba gujja kufuna olutiko oba gujja kubeera mu mbeera eyo ey'okwenafya. Wuliriza n'enzisaayo ng'olowoozeza ku muntu oyo. Wuliriza empuliraayo ky'olina okwebuuza.
empulira eyo gy'ofunye ekuyimusizza era n'ekuteeka mu mbeera ey'obukkakkamu oba ekutaddeko butabanguko mu ndaayo. Kati wobeera ng'omaze okubeera nga okola experimenti y'ekyo kw'omuntu gw'owulira nti toyagala ate nga muganda wo, ku lw'ebigezo byo ng'omwoyo, lowooza ku oyo gw'oyagala era gw'osuutasuuta, tolaba nga waliwo enjawulo. Oba kale w'obeera tomuyina oyo gw'oyagala mu bulamu, lowooza ku kisolo, lowooza ku kifo ekyo ky'onyumirwa okubeeramu, lowooza ku kintu kyonna ekyo ekikuyamba okubeera nga ofuna empulira ey'okwagala n'okuyimusa ng'omwoyo. Wuliriza omubiri gwo gufuna olutiko oba gusanyuka. Wuliriza enzisaayo, oba ossa bulungi oba ossa mu kikko ekyo ekitono. Weebuuze mu ngeri eno, mukadde akaddako otandika okubeera nga weerowoozaako ggwe nga ggwe. Weerowoozeeko ku lw'emutima gw'oyina. Lwandiba ng'olina omutima ogufaayo, gwerowoozeeko, sanyukiramu ekyo. Weerowoozeeko ku lw'abo b'osobodde okubeera nga oyamba mu bulamu bwo obw'emabega, lwekibeera nga kikuwuliza obulungi. Weerowoozeeko nga oli mwoyo ogutafaanana na balala, era buuza omwoyo wo, era saba obuyambi okuva eri omwoyo wo okusobola okubeera nga weerowoozaako mu ngeri ennungi. Era weesige empulira eyo ejja mu mmeeme eyo nga weerowoozezaako obulungi. Oba omaze okukikola, kiteekeko essira. Weenyumiririze mu busobozi bw'olina gwe nga ggwe. Teebereza Katonda, teebereza bajjajjaabo mu Amayembe era Amazadde era amalungi, nti bakwagala era bakumanyi nti oyina obusobozi bwonna obukusoboseza mu lugendo luno. Ng'omaze okukikola, weebuuze era tandika okwewuliriza. Owulira otya? Omwagalwa, gezaako okulaba ng'ozannya n'ebirowoozo byo. Gezaako okulaba nga olaba buli kintu kyonna kikuyamba okubeera nga owulira bulungi. Kino kikole mu kaseera k'omuddiriŋŋanwa. Mpola mpola ojja kuyiga okusobola okubeera nga weeteeka mu mayengo ag'emitendera egya waggulu, high vibration level. Era kijja kukusoboseza okubeera nga owulira ejjengo ery'obutonzi erinaakuyamba okubeera nga likuwa okuluŋŋamizibwa n'okuwa obuyambi. Gezaako okulaba nga ofa ku mpuliraayo. Mu ngeri eno w'onaafuna era n'otandika okubeera nga ofuga empuliraayo, ojja kufuna okuluŋŋamizibwa kwe weetaaga okuva mu bwakatonda bwo. Omwagalwa, tuyagala tukujjukize nti tobeerangako wekka. Era tuyagala tukujjukize nti oyagalwa nnyo. Era obuyambi weebuli w'obusaba. Era tuyagala tukujjukize nti tobeerangako awo ng'ekitonde nga toyina bakuluŋŋamya. Naye ye gw'alina ekisumuluzo okubeera nga otyuninga eri amayengo ago gye weetaaga obuyambi. W'onaakola kino, obulamu bwo bugenda kubeera nga buyingiramu amayengo
ag'okujagambiza n'obukkakkamu agagenda okubeera nga gazina bumu wamu n'amayengo ag'obutonzi nga totunuulidde mbeera gy'olimu. Omwagalwa, w'onakkiriza kino ebisoomooza mu bulamu bwo ojja kufuna eby'okuddibwamu mu ngeri ennyangu era ey'obwangu. Era kijja kukusoboseza okubeera nga owona mu bwangu, owonya omubiri gwo mu bwangu. Era kijja kukuyamba okusobola okubeera nga weggulirawo eri obulamu, eri obulungi n'okuluŋŋamizibwa okukooyagala mu butuufu bwabwo ng'oluŋŋamizibwa omwoyo gwo akutudde mundayo. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yeffe bajjajjaabo mu bw'amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.